Eriyo amawulire ge mbadde ndaba kuviira ddala ku ntandikwa ya wiiki eno ng'amawulire gali mu ggwanga erya South Africa nga muno ne bannayuganda g'abatwaliddemu era abamu kigambibwa okubeera nti baalinnye n'ennyonyi ne bakomawo wano ku butaka ng'embeera mu ggwanga eryo ebafuukidde akayinja mu ngatto. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'abaganda baffe aba South Africa okutandika okufubutula abagwira malwaliro gaabwe aga gavumenti nga bagamba nti abagwira bano batwala privilege nnyingi nnyo, batwala ebintu bingi okuva ku gavumenti yaabwe bye batagwanidde kufuna. Kakati oluvannyuma lw'embeera efaananako ng'eyo, abamu ku mawanga agagobeddwa mu ggwanga eryo mwe muli Abanigeria, mwe muli Abanagana, mwe muli Abanayuganda, mwe muli Abakongo n'abantu abangi ennyo okwetooloola amawanga nga Kenya agatuli ku mulirwano n'agali ewala naye nga gonna gali ku lukalu lwa Africa. Kye neewunya era kye nalabye mu bantu bano ab'eggwanga lino erya South Africa abaabadde bafubutula Abafirika bannaabwe munnange tebaatwaliddemu bakyeruppe, era mu malwaliro gonna ge twalabye agamu ku go nga bakyeruppe be bajjanjabi baabodde nnyo Bafirika bannaabwe nokkira ate bakyeruppe be baali badde baboola. Bo okwawukanako ne Idi Amin Dada kye yakola wano mu myaka egya late 70 munnange mu kifo ky'okugoba bakyeruppe ye yagoba bayindi wano baate baagobye Bafirika bannaabwe, era nga bano tebaabagobye mu ggwanga wabula baabagobye mu malwaliro ne babagamba nti boolekere mu malwaliro ga private bwe baba nga baagala ofuna obujjanjabi. Ffenna njagala tubeere ku peegi emu nti ekimu ku bintu eby'ebbeeyi mu mawanga ago agalinamu influence y'abakyeruppe by'ebyobulamu oba eby'obujjanjabi. Leero kiringanga kugamba nti gw'oli munnayuganda owangaalira mu ggwanga nga America oba Canada ne bakugamba nti obujjanjabi olina kubufuna privately era biro olina gyemiitingira, awo nno giba mitawaana gyennyini bwe kuba kufa oba oyolekedde okufa. Bw'obanga tofunye mwagaanya gavumenti ya ggwanga eryo kuyambako ebyobulamu mu mawanga ago byakaweerege nga ddya lya bukadde. Ffenna njagala era tubeere ku peegi emu nti okuviira ddala ku apartheid eyali mu ggwanga eryo erya South Africa, eggwanga eryo lyawambibwa bakyeruppe bayitirivu era abali omutobala, era waaliwo nnyo intermarriage. Era njagala ffenna tukyakinolejinge nti abaddugavu bano be bali mu kufubutula mu ggwanga lino erya South Africa be babadde ate bakola emirimu gyonna, olwo ng'abo abaviira ddala mu ggwanga eryo obugayaavu n'obunafu obubaliko ettaka ttono. Kakati bantu be bamu be bali mu ggobaganya ababadde babayambako mu mirimu, ate nga ffenna njagala tukimanye nti ekonome y'eggwanga eryo etambulira ku bagwira abagendayo okuprovidinga cheap labor eri amakampuni n'amafactory ag'abakyeruppe mu ggwanga eryo. Kagibeere emirimu egikolebwa bakyeruppe bahayaringa cheap labor than okuhayaringa labor okuva mu ggwanga eryo lyennyini erya South Africa okubaako ate ebintu bye bakola. Kiraga nti nno bwe wabeerawo okugobwa oba okugobaganya kw'abaddugavu abadde bawangaalira mu ggwanga eryo abalina emirimu gye bakolerayo nga bagikolera bbeeyi ntono, amakampuni mangi mu ggwanga eryo golekedde okugwa. Not only that, ekonome ey'eggwanga eryo eyolekedde okugwa mu katu oba mu katyabaga kubanga abagwira be babadde bakola emirimu emingi, ng'olwo abantu bannakabala mu ggwanga eryo bo balya kaweweevu kubanga gavumenti yaabwe ebingi ebadde bibakolera ku bwereere ng'ebyobulamu byolaba, education ey'obwereere n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kakati bo kye bakomplainingako bagamba nti abagwira bayitiridde ofuna privilege nnyingi ate nga bo abawangaalira mu ggwanga eryo oba abaana enzaalwa ya ggwanga eryo munnange mbu erumu batera okubeera ennyo mu layini ne badireyingibwa, abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe nga abakulu oba abajjanjabi bafa kubagwira. Ebyo tugenda kubeera nga ate tubifuna mu vidiyo eno. Ekiri Entebbe abakungu bangi beeyongedde okukwatibwa era mu kitongole ekya Civil Aviation Authority abawererako ddala 8 bakwatiddwa ku nkoona.
byonna tugenda kubeera nga tubifuna. Mwenna mubadde muwulira emivuyo egiri ku Entebbe International Airport, ogenda okuwulira nga akulembera ekitongole ekyo teyawandiika na application ey'omulimu. You can imagine, teyawaayo yadde ebiwandiiko ebiraga nti omulimu yali agwetaaga, wabula baakubira mukubire nti mukyala bamutula kintu wangi waategedde nti nedda tukuwadde omulimu gwakulembera ekitongole ekyebyentambula y'omu bbanga ekya Civil Aviation Authority. Kakati nno gye buvuddeko oluvannyuma lw'emivuyo egyakolebwa ku airport y'Entebbe, General Yoweri Kaguta Tibahabulwa yawa directive enkambwe. Bwe yawa directive enkambwe, akakiiko kaalina okulabika nti katuula buli omu aleeta ebiwandiiko bye. Oluvannyuma lw'ebiwandiiko leetebwa, kya confirmingiddwa beyond doubt nti abantu abadde bakola ku Entebbe Airport abayita mu 8 bonna babadde tebalina bumanyirivu, babadde tebalina bukugu, babadde tebalina kye bamanyi ku bikwatagana ne aviation. You can imagine. You can imagine. Tubadde n'abantu ng'abantu abakola ku airport bonna tewali ayina bumanyirivu ku mirimu gye bakola ku airport, nga tebalina buyivu. Ye Uganda for you. Ye Uganda. Awo bwe tuvaawo nga tugamba nti ddala obubbi ku airport bungi, lwaki tebaatubbe nga buli omu anoonyaayo kyatwala? Lwaki tebaatunyagulule nga bonna abali ku mirimu egyo tebalina bukugu? Kino kijjidde ku mulembe gwa Mwami Tibahabulwa. Ku mulembe guno ogw'omumpembe Tibahabulwa we tulabira nga tugula ebyuma ate ne biyitawo ne bitundibwa mu ggwanga eddala mu budde nga tubyetaaga, ne tubeera nga tulina ate kubihayaringa kuva mu ggwanga eryo kujja wano. Oba aba Kampala Capital City Authority bantegedde, alayika bantegedde. Baagula ebyuma ne bibbibwa ne bitwalibwa e Rwanda ne bitundibwa. Kale ate ffe mu budde nga tubyetaaga, ebyuma birina kuggyibwa Rwanda nga tubihayaringa ku gavumenti ya Rwanda bidde Uganda ate bimale biddeyo e Rwanda. Ebyagulwa ekitongole wano e Uganda ekya Kampala Capital City Authority, ebyo mbivuddeko mbadde njogerako byogere. Ku airport emivuyo egibaddewo mubadde mwenna mugiraba. Obubbi nga bwafuuka obubbi ku Entebbe International Airport, era nga babadde babulako kimu ekifo ekyo kituuma Den of Thieves. Entebbe Airport eyo kabadde kabulako katono etuumibwe akattiro k'ababbi oba obuddukiro bw'ababbi, kubanga abadde bayingira n'abafuluma eggwanga babadde ge bakaaba ge bakomba. Kati rishafo yakoleddwa naye bino byonna bikolebwa mu kadde nga kano. Mwami Tibahabulwa alage nti nnaakola byonna abadde abimanyiiko, tewali kintu kyonna kyabadde tamanyiiko. Byonna ebibaddewo emabega abadde abimanyi, era abadde amanyi nti obubbi weebuli, abadde amanyi nti obulyake weebuli, kubanga ye kabaka mu bulyake n'obubbi. Kati bino byajja atulimbalimba nti obulyake n'obubbi bukudde ejjembe era n'Entebbe gye buli wa. Tukimanyi obadde obimanyi, tereera nywera, tewali kikuwonya. Ne bw'onaatandika okwekwasa abalala ku bikolwa byo, tewali kikuwonya. Bannayuganda tukimanyi nti bwe buba bubbi gwe kabaka, bwe kuba kufera gwe kabaka, bwe kuba kukyupula gwe kabaka. Ebyo tubivuddeko butereevu bannayuganda, nyongera okubagumya. Mulaba ebintu bingi ebiri mu ggwanga lyattu, enkyukakyuka nnyingi ekolebwa wakati mu byokwerinda, abeewaana bwe beewaana, abakwatibwa ku nkoona bwe bakwatibwa ku nkoona. Uganda kwegamba netunulanga ekyogoobe. Natidde nnyo okulaba nga emmeeri MV Ferry bagihayaringira bilioni 18 buli mwaka, naye ng'ate empya egula obuwumbi 17. Neŋŋamba lwaki tebookyayo omwaka gumu? Akawumbi kalamba ne kanunulwa n'okununulwa ne bagula feri eyaffe ya buwumbi 17 mu kifo ky'okubeera nga tuhayaringa feri ya buwumbi 18 buli mwaka. Mu myaka 5, 18 multiply by 5 bubeera obuwumbi bumeka? Era muba muvuddemu feri meka buli mwaka ne bwe muba mugulayo emu bweti? Uganda government okaaba bw'omwenya. Awo omanya nti kati waliwo afuna ku ddiiru eyo, waliwo afuna ku kidyeri, waliwo akutulako ddiiru ku kidyeri nga ye buli mwaka ayina omutemwa gwafuna ku kidyeri ekyo
alojja agenda okwekanganga era ayina akakwate ku famire ya mwami Tibahabura. Kyetuva tubagamba entakera tewali kibonyaabonya Uganda leero. Buli mutawaana gwe tuliko gwoba okaaba luguudo lubi manya nti famire ya Mumpembe yekubonyaabonya. Bw'oba okaaba emiwendo gy'ebintu okubeera nga giri waggulu famire ya Mumpembe Tibahabura yetubonyaabonya. Bw'ogenda mu katale ng'oyina bugolo ng'oyagala kufuna bingi n'ovaayo na buntu butono bwa lubatu manya eyo nkola ya famire ya Mumpembe yetubonyaabonya. Ffenna problemu yaffe eri mu famire ya Mumpembe Tibahabura tebakulimba nti waliwo ewalala. Era byonna okukyuka Uganda okutereera nga toggyeko akabondo kaabo ababbi, abatemu, abalyake, abafere, abanyaguludde eggwanga okulireko obulere. Ye engeri yokka Uganda gyegenda okununuka. Ekitali ekyo ne bwe banaakola enkyukakyuka nga abagikola bebo bennyini ate abaleeta abafere abalala tewali kigenda kyuka. Byonna bimulaba ku airport bya bulijjo babimanyiiko, tewali kipya kye batamanyiiko, byonna babitegeera. Kati byo bali mu kutudaivatinga abatutega ba candidate atano mu lunaku lumu. Mu electoral commission be yakalaba ne bana bakikumi bayina right yaabwe, bayina eddembe lyabwe ogenda bajje empapula kibabanga bannayuganda teri abagaana gwatolabo mugwira afugidde Uganda emyaka 4 olwo bannayuganda waliwo ekibalobera buli omu ayina eddembe lye okwetaba mu kalulu konna buli electoral position yonna mu budde wayagalidde. Kati ffe tubalindira wali kubanga okufuna nomination kyangu naye abantu okuyimirira mu mugongo kiralamu. Ffe tumanyi gwe tulina oyimirira mu mugongo, tumanyi gwe tulina okulonda, tumanyi gwe tulina okuwagira. Bano bonna bapikkerere bwoli naawe yagguddewo ebibiina ebirala byonna ebipya naye alaba tebiina lugendo biremereddwa. Tewaliwo yadde candidate mu bibiina ebipya ayugumya ku Kyagulanyi empaji gy'abadde ayagala okukuulayo mu ttaka yadde noginyegenyako bati ebalemeredde. Naye nabagamba babagulirira okuba Kyagulanyi ekigo nga mulemereddwa ebbanga ddene. Mwalemererwa emabegako yonna kuva 2020. Olaba yalemererwa kuttibwa mu Arua kati mumugenda muwangulira wano. You don't know what you're dealing with. Yakayimba nako forgive them father, they don't know who them deal with. Kati njagala obaddira mutemumanyi gwe mudiringa naye, temumanyi gwe mwagala kuba kigo kubanga ebbanga lyonna lye mulwanyi okwagala omunafuya mufundikira ate mukunama bukunami. Kale ebyo tubivuddeko twolekedde nate mu ggwanga erya South Africa obutayawukanako n'eggwanga erya Libya. Newankubadde nga byawukanamu nti Libya yali etambulira ku hereditary rule nga Gaddafi ayagala abantu be abafutubbaleko, ffenna njagala tukikkaanyeeko. Baali bakyeruppe nga bayita mu baddugavu be baakuba ekigo gavumenti ya Libya. Abamu ku baddugavu mwe baayita yali Omumpembe General Yoweri Kaguta Tibahabura n'abo bennyini abaali bawangaalira mu Libya. Ebyaliwo wakati w'abantu ba Gaddafi ne Gaddafi byali bingi naye bakyeruppe be baakola omulimu omunene nga bayita mu baddugavu okuvuunika eggwanga eryo ne gavumenti ya Libya. Kyekimu kyekibaddewo mu mawanga gonna agali ku lukalu lwa Africa. Tebakulima nti eriyo omuntu omulala akuumidde bannayuganda mu bwa dictator abatali bakyeruppe. Kuba bakyeruppe bakimanyi nti buli nakyemalira awangaala na byanfuna. Bannakyemalira bonna bakwata ekonomi y'amawanga gaabwe nebeera mu mikono gyabwe ne batandika okutula ddiiru ne bakyeruppe. Leero njagala mugenderere nga tetunaba nagenda diipu mu biri eri banywanyi baffe awamu gye baddukire South Africa. Tutunuulire Uganda. Emitawaana Uganda gyonna gyerimu givudde ku competition wakati w'abamawanga gakirimaanyi. Tutunuulira America, tutunuulira UK, tutunuulira China, tutunuulira Russia, tutunuulira India. Ebyobugagga byonna ebya Uganda byebadde ina ng'ekyokulabirako ye airport bitwaliddwa mawanga gano gakirimaanyi. Lwaki? Nti ffe abali ku lukalu lwa Africa eva tuba tukomplaininga nga bwe twewaana tuli ba Pan African, naye mu kwewaana tuli ba Pan African ate tukukuta ne bakyeruppe ne tukutula ddiiru nabo. Ebyobugagga by'amawanga gaffe ne bitundibwa gye bali
era bo nga tebalina kye batubanja oba kye tubabanja neffe ne tulemererwa okukola ku byaffe ebyokwekulaakulanya. Jakuwa ekyokulabirako. Buli mwaka gold yafuluma Uganda ali worth trillion namba. Bwe tubanga tufulumya trillion namba ya gold buli mwaka ya dola nga Uganda ekyali mu mbeera embi gyerimu, then neewuunya. Uganda bwe yali badde ng'eyina omuntu omulungi agigavaninga. Mwami Tibahabura ye bwe byamulema yatandika kugamba nti abo bakyeruppe babi, n'addukira mu mukago omulala. N'omukago gwe nnyini gwe yaddukiramu era waliyo bakyeruppe. Currently mulaba nti Trump ali mu nteekateeka emiitinga Putin owa Russia. Tibahabura yadduka ku America n'addukira mu Russia. Russia eri mu kumiitinga America. Olwo aba yakola ki? Njawulo ki gy'aba yalekawo? Gye yaddukira agenda kukolagana bulungi n'ono gye yava. Kiraga ki? Problemu y'amawanga ga Africa yeffe bennyini abaddugavu abagakulembera. Newankubadde nga bye tukola tubinenya ku bakyeruppe, bo omulimu gwabwe gwa kutuvujjirira, ffe kennyini ne tutandika okulwanagana, ne tutandika okwekuba, ne tutandika okwerumaaluma. Njagala tujjukiremu emabega Idi Amin Dada Field Marshal bwe yali afubutula abayindi wano yabavunaana kukwatanga bya bugagga bye bafunye mu Uganda ne bagenda ne bakulaakulanya ebitundu byabwe. Gwe kiggobya mufirika munno mu ddwaliro eriri mu ggwanga eriri ku lukalu lwa Africa kyekyaki. Kakati aba South Africa boolekedde akadde akakati abaga kuba abanafu tebaagala kukola. Naddala bano abalimu olw'abakyeruppe abalimu omusaayi omutabike ate abo banafu ddala ebitagambika. Ate abaddugavu abaliyo aba Africa ni bennyini pure after the apartheid nabo bennyini bali awo emirimu bafuna mitono, kubanga okuboolangana n'okwawulayawula mu ŋŋanda kuyitirivu nnyo mu ggwanga eryo naddala mirimu. Era bamala kutunuulira langi ne bamala otunuulira gy'ova kuva apartheid bwe yajja. Kati bwe mugobaganya bano Abafirika babadde bakola cheaply nga mubamye ebyobulamu ebirungi kubanga ekigenda okuddirira bokufuluma ggwanga lyammwe. Ekirala amafactory mangi agali mu mawanga nga Nigeria gyempulidde wa Nigeria erangiridde negamba nti nabo bawadde wiiki emu yokka okubanga bafulumye bo mwabagobye mmalwaliro. Babagobye mmalwaliro South Africa bo bataddewo condition nti babawadde wiiki emu okufuluma Nigeria. Ne Ghana mpulidde ekirangirira ekigenda okuddako nga mulaba ne banna Kenya kulangirira kubanga bingi ebikoleddwa. Naye nnina ebigambo bye nawulidde baganda baffaabo nga boogera nga balina omukongo gwe bagamba. Bamugambye oli wano otugamba oli refugee e Congo tewaliyo mawanga gabaliraanyaawo gye wali olina kuddukira. Eggwanga eryaffe eryaliwo lyokka nti lyali okumpi gye walina okutolokera. Lwaki tewaddukira e Uganda oba e Kenya kubanga nabo bali kumpi ne Congo? Bwe banga yenkola aba South Africa gye babakanye nayo then tebagenda kumalako kubanga n'amawanga gali ku lukalu lwa Africa mangi bwe ganatandika okubafubutulayo tebigenda kubeera birungi, tebijja kunyuma yadde okuwooma. If need be enkola eyo mwenna mukiraba bulungi nnyo nti eri funded eyina abagivujjirira ate nga bakyeruppe. Mugobe bano abaddugavu ddala baviire mu ggwanga, mugobe abagwira bagende ne bw'aba ayina ebiwandiiko nga biraga nti nno yafuuka national oluvannyuma mu mugobe. Ab'ebipapula tetwagala mmanya. Ne bw'aba abiyina nga bimuganya okubeera mu ggwanga talina kufuna bujjanjabi bwa bwereere. Kati nabo bagenda bafubutula mu mawanga gaabwe. Mumanye ekijja okuddirira ng'Abafirika mutandika kwekuba. Naye ng'ate twalibadde United ng'Abafirika bwe kuba kwenunula ne twenunula mu ngeri eyo. Mulaba embeera eri mu ggwanga nga erya Rwanda. Rwanda yagoba gavumenti yagoba Belgium. Naye Rwanda okuva lwe yagoba Belgium, Rwanda tennaba kukyukako yadde okubaako kyeyongerako wabula ate okuddirira.
Lwaki tugamba tutyo? Nti Ababirigi bano baalina bye baakolanga mu ggwanga lya Rwanda. Naye Ababirigi mu kubeera nti balina bye baakolanga, ffe Abafirika abaddugavu we did not take advantage olw'ebyo bye twakolanga. Ne tugamba nti nno kale katweteekemu ka kapitaako bo ke batuteekamu, tugule equipment ne machinery bo bye batuteekamu oba bye batuleetera, ffe twaddanga mu kutunula. Abaddugavu tubuuke tumanye wa we tulina otandikira nakyo ekirina okuddako. Ewa Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa Entebbe bangi bakyeyongera okukwatibwa ku nkoona, naye tetugenda kweyongerayo nnyo kuyita wano. Njagala batwala mu katambi kano tuwulire abamu ku NRM nabagambako ku Mwami Katungi, ne mbagamba Katungi yandibanga ali wano ku ngulu naye nga balina ekibondo oba akabondo k'abantu ke baagala okuvuba. Era ne mbagamba nti akabondo ako mutabani wa Mwami Tibahabulwa mwali, nga ne Mwami Tibahabulwa mwomutwalidde. Katungi ono bwe gumukka mu vvi, famire ya Mwami Tibahabulwa yonna tegenda kulekebwa mabega bweru wa Mitayimbwa. Bonna bagenda kukwatibwa. Mugenda kubiraba, mugenda kubiwulira. Umbrella campaign ekyarunninga wala bonna bafuna obulwadde. Eddagala lye naalibadde ntwala okubawonya, lwakiri mbattire 100 bajje banone eddagala. Embeera eyo gye mucreatingawo tewooma, n'olwekyo baganda baffe bali mu ggwanga eryo tubateeka eri Katonda ebitatambula bulungi bibeere nga byongera okugonjoolwa, kubanga embeera bwe yeeyongerayo ng'eri bwetyo then ne bannayuganda bannaffe bagenda kubeera ba victim. Waliwo already betwalabye abaakomyewo wano ku butaka, tebaakomyewo lwa kwagala kwabwe, wabula ebiwandiiko byabwe abamu byaggwako, ebbanga ne liyitako, ebbanga bwe limala oyitako nga tebalina ngeri gye bagenda watanyaamu kukola mirimu, nga tebalina biboogerako. Kati yeyo embeera, era gwabadde ateekateeka okuddukira mu ggwanga eryo erya South Africa okwetegula ekibabu kya Uganda, making sure nti Uganda gy'ofuula ekyo kiwali yagadde okunona eri. Lwana nnyo tweggyeko obwannakyemalira, Uganda enyirireko efuuka amata obuta. Ebyo bye twegomba amawanga g'e Bulaaya tubireete wano. Bwe tunaabireeta wano tujja kubeera yaddeko. Actually tujja kubeera okke nga buli kimu kyonna kye twegomba Obulaaya kiri wano. Ne bwe tutaafune Bulaaya mu Uganda naye nga lwakiri ebitundu 6 ku buli 100 ku bye tuwulira e Bulaaya biri wano e Uganda, tujja kubeera tujaganya, era tujja kuba tuyingidde Uganda empya buli omu gy'ayaayaanira. Antonio lye lyange. Tudingane kamfundikire ne video eno bwenti. System volongoto ye system gye tulimu. Nannyini kuzimba programu yonna ey'okuzikiriza Uganda naye kimulemeredde. Gwe kiki ekikulowoozesa gwe kadeideyi alowooza mbu ojja kulwanisa Bobi Wine n'abantu bonna bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Kiki ekikulowoozesa nti gw'otegeera nnyo era gw'ogenda okutegeerera Museveni kuva ddi yakyogedde, era ku kavidiyo sigenda kaddamu kakubakubamu nnyo kubanga abasinga mwakalabi. Natasha now became the Director General of Intelligence because the system is dead. Yes, it's not too late. Tekinaba nnyo okuba nti obudde buyise nnyo okuba nti tunyulula oba turescuinga oba tutaasa ensi yaffe okuba ng'egende gwawo mpolampola, kubanga ne Museveni yennyini yakugamba nti yeekadidde agenda kufa. Kakati gwe olowooza otutwala wa? Nina omwami andeese olwaleero era nsubira vidiyo abasinga mwagirabyeko abagezaako nnyo okugoberera ebyensi nga we bitambula. Omwami ono akulirwa oba mukama we ye Muhoozi Kainerugaba. Omwami ono mukama we ayagala kubeera president, ekirooto kye naye mbu wempulira ayagala kubeera president wa Uganda, okitegeera. Ate ye amukulira agala kuba president, wabula ye yaliko mu magye era ng'ali ku leve ya lieutenant ye Mwami Katungi Mpeyire Michael. Katungi Mpeyire Michael yava mu magye. Amagye si mangu kuvaamu, olaba basejjusa bonna bakyatuba amagye si mangu kuvaamu, naye ye yasobola era bamukkiriza okusobola bamukiriza okusobola okukivaamu. Not surprising, nze tekineewunyisa nnyo, wabula gwe kyolina okumanya gano gaba mapeesa abaami bano ge batera okukozesa okuzannya emizannyo gyabwe, era basobola omuwummuza we baagalira, basobola okubuuza identity ye we baagalira,
Katungi Mpeyire Michael Mona PLU nga mukama we ye first son ow'essaawa eno bamutaddeko bounty bamuslapinzeko criminal charges mu International Criminal Court era ali mu kunoonyezebwa ensi yonna. United States of America yamuindictinze oba yamutaddeko criminal charges. Aliko emisango gy'aliko egy'amaanyi nnyo era egy'obulabe yinza omuleetera okuba ng'afiira mu kkomera yeja arms dealing. Banne basatu abasinga bonna bakwatibwa. Omu ye Dimitrov ya mzalwa wa Bulgarian ya Munakenya omulala bamuyita Elisha Ojambo, omulala Mutizedi mu Tanzania bamuyita Osumundi something like that. Bonna babakuta abasatu babula asigadde y'omu Mpeyire Katungi ono abajjukira bulungi ebyafaayo. Yali agezaako okutunda PLU ng'agezaako tunda mu Hozi mu Netherlands mu diaspora byonna ne bagezaako abantu ne bagezaako okuba nga bamulabisa era ne bamugobaganya. Muna PLU yono ayagalako ye muntu y'omu aliko emisango egyo egya Nagomola egy'okuba nga aguza ba drug cartels emundu ne banne basatu abakwatiddwa nga ye yasigaddeyo ayagala kwesimbawo nga member of parliament Butemba constituency ayagala kwesimbawo nga gira ku kaadi eya PLU. Bonna abo tubazingira wamu NRM. Wabula nze ebibuuzo bye njagala okumusaako ebibuuzo biringa bina oba bisatu bina. Ekisooka, emundu zino zaatunda azijjawa? Asobola otya okuza access nga yava mu magye ate nga ali mu cooperatingira mu Uganda ate nga owa mukulu wa PLU Muhoozi amumanyi? Ekyokubiri, ani akozesa Katungi Mpeyire? Ekirala, ekibuuzo ekirala, singa bino nga bwe byafulumye mu mawulire ne bitegerekeka, lwaki ujja n'Omuseveni oba Muhoozi tebannamukwata? Ekyamazima kiri nti bano abasajja baluvu nnyo era tebalikuta. Oluvannyuma lw'okubanga ebyobugagga byonna bye babbye mu ggwanga, eggwanga balisudde mu nnyanga ate nga n'ebyobugagga tebinaggwawo bikyaliwo, si bamativu bagenze mu maaso n'okuba nga batambuza ekikolwa ekyo ekyokukola ekyokutunda emmundu. Ekyo nno kyabulabe okubanga oli first son ng'ate ng'odiiringa n'abantu abatunda emmundu, kyabulabe nnyo. Ate nga eggwanga essaawa eno senga babadde rightful nga ba presidents abalala bubabeera twandigambe nti ebyobugagga by'ensi bye balabiridde ne kati biringa ebitabamala bagenze mu arms dealing. Kati amazima gagenda gakola ki? Gejjayo nti eggwanga it is no longer manned by the president oba nga Museveni bwe akitwala. It is manned by the mafias. Okitegera ng'ogyeko okutumalako ebyobugagga byaffe, ebyobugagga ebyensikira ne bitagwawo. Bano abasajja bagenda kutusuula mu buzibu bwe tutalabanga. Bagenda kututeeka mu ntalo ez'obwawulira mu Afghanistan ezitagenda kugwawo, ezigenda okutusaanyaawo n'abaana baffe bonna. Okitegera tosobola kubanga odiiringa ne ba drug cartels mu nsi yonna ensi n'etakuteekako maaso, kubanga bano ba drug cartels be facilitatinga be bagezaako okulaba nga bavujjirira enkola ey'obutujju ebeerewo. So kitegeeza nti Uganda weba eri labeled, kubanga bwe babadde banoonya Katungi bamutaddeko ne lieutenant owa Munnayuganda. Bali abasinga tebabakwatidde mu nsi yaabwe, naye ono ababuze kitegeeza ali mu Uganda. Bwe kinaaba kigaanye bajja sala amagezi gonna Katungi afunike. Bw'anaaba agaanye ofunika ebidirira mulimbuulira oba si kyo Uganda egenda kuba eri answerable kukikola ekyo, kubanga ba drug cartels be badiiringa n'abatujju. Awali entalo bano ba drug cartels bwe bafunira. Ekibuuzo kyange, Katungi Munnayuganda